أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأخيار وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين عليهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، matenda malungi gawekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah sokusasina n'emirembe ku mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ne ku bantu b'ennyumba ye, ne ku basahaba be abaagalwa bwe abatukuvu, ne ku abo bonna abasalawo okubeera nti bagoberera obufu bwa mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama okutuusa Allah tabaraka wa ta'ala lwalizingako ensi eno. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Wekitiibwa Allah, tetulina kumanya kwonna okuggyako ekyo ky'oba otusomesezza oba ky'oba otuyigirizza. Innaka anta al-alimu al-hakim. Ay Allah, gwe oli mumanyi era Allah oli mugezi era oli mwenkanya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Tusaba Allah otusomese ebyo ebitugasa, wanfa'na bima 'allamtana, era otugase n'ebyo otusomesezza. Wazidina ilma, otwongere okumanya. Wa arina alhaqqa haqqa, otulage obwennyini bw'amazima. Warzuqna ittiba'ahu, ate otuwa obusobozi bw'okugobera amazima ago. Wa arina albatila batila, era Allah tukusaba otulage ensobi. Warzuqna jitinabahu, otuwa obusobozi bw'okuzeewala n'obutazigwamu. Waj'alna mimman yastami'una alqawla, oteekemu abo bawulira ebigambo. Fayattabi'una ahsana, ne tuba nga tugoberera ebirungi mu byo. Wa adkhirna birahmatika, otuteeke mu lubu, otusse mu lubu lw'abeesiimi, abo be wasaasira era b'okyasaasira. Fi ibadika salihin, mu abo abaddu bo abalongoofu. Ayuha al ikhwa al-kiram, baganda bange ab'ebitiibwa, nga bulijjo tutambula ne suratu al-Isra. Suratu al-Isra tuli ku nsonga eziwerera ddala. Ensonga ziri 11 ze tutambulirako, ezo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ze yatukuutira. Ezimu ku zo nga zakwewala, ate ezimu ku zo nga zakussa mu nkola, tusobole okubeera nga tuwangaala obulamu obwesiimu muno mu nsi, ate n'obutejjusa olunaku lwe tulimusinkana Rabbul Izzati wal Jalal. Suula eno, suula ya 17 gye tutambulirako wano mu nsenka za Qur'an. Tumanyi Qur'an erimu essuula ziri 114, naye yo ya namba ya 17, suratul Isra. Tuli ku aya ya 35 gye tugenda okubeera nga tutunulako olwaleero. Aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala yali atuyigiriza enneeyisa, enkola wakati waffe ng'abantu, nga bwe kiri njogera etera okugamba nti addiinu al-muamala, eddiini oba enzikiriza eno ey'Obusiraamu essa nnyo essira ku kigambo oba ku nsonga ekwatagana n'okubeera y'enkolagana, ekwata nnyo ku kigambo ky'enkolagana. Al-muamala kye bayita enkolagana baina nnaasi, wakati mu bantu. Enkolagana bw'ebeerawo wakati waffe abantu, tukulaakulana. Wabeerawo enkolagana, tukulaakulana. Naye enkolagana bw'ebula wakati waffe, wabeerawo ebiba bigenda okusoba oba ebitajja kutambula bulungi, ate oba oli awo tubeere nga twejjusa. Allah mu kussa amateeka gafaanaganako bwe gati, ye talina waafunira, wabula
Allah ayagala nnyo okulaba ng'abantu be yatonda batambula mu ntambula ey'obuvunaanyizibwa. Tujja kutandika ne hadith y'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama, hadithi ng'etunyuzibwa sahaba ayitibwa Abi Hurayra Abdurrahman bin Sahari ad-Dawsi. Hadithi eno jagitanga mu kitaabu Muslim, ekitabo kya Imaamu Muslimu ekiyitibwa Sahih Muslim. Nabbi sallallahu alayhi wasallama Abi Hurayra yagamba nti anna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallama qaala, nabbi yagamba atadruuna manil muflisu, abange mumanyi omwavu lunkupe yani? Qaalu, basahaba bamuddamu ne bamugamba nti al muflisu fiina, omwavu lunkupe muffe, man la dirhama, oyo atalina dirhamu. Dirhamu sente z'Abawalabu, naddala ensi eyitibwa al Imarat, yensi ekozesa sente ezo. Wabula mu mirembe egyasooka dirhamu kyaninga kitegeeza gold. Ne bagamba wala dinaran, mu njogera endala ya hadithi yalaga nti dirham wala dinar, ye muntu atalina dirhamu yadde dinar. Mirembe egyakulembera dirham yabeeranga gold, ate dinar yabeeranga silver. Abantu bedda bwe babeeranga bagula ebintu bawangayo golodi, n'agula embuzi, n'agula eŋŋamiya, n'agula ente. Nga bw'aba ayagala kugula lugoye akwata mpeke za golodi oba empeke eza silver oba eza diamond, n'abaako kyagula. Kakati weesanga nti olwaliro abantu bangi beeyita nti bagagga, naye lwaliro mugagga ki nga bw'aba ayagala kugula sukaali agenda n'amayinja ga golodi okugula sukaali? Kale bintu bye tulimu tuli mu mivumba. Abaasooka be bagagga, ffe tetuli bagagga, kubanga bo baakozesanga ddala mayinja gali ag'omuwendo ag'obugagga nga ge baguzisa ebintu. Ojja kugamba nti baali tebamanyi value ya ssente. Oddira otya golodi ng'ogenda kugula sukaali ku dduuka? Baali bamanyi value ya ssente, naye kyali kiraga Allah yali ayagala kutulaga nti ebintu byonna ng'ensi bwe gyetambula, Allah akyusakyusa emirembe. Ekyo Allah yakikola kutuyigiriza okumanya nti ffe abaliwo olwaleero tetuli battabbu kwenkana baatusooka, ate bye yakola abaakulembera naffe akyasobola obitukola. Naam, omubaka sallallahu alayhi wasallama basahaba bamugamba nti wala mata, nga omwavu muffe nga yoyo atalina nakyakola ki nakyakwekuumisa kyonna. Faqaala, nabbi sallallahu alayhi wasallama kwe kugamba nti innal muflisa, mazima omwavu lunkupe min ummati, mu bantu b'ekibiina kyange, yaati yawma alqiyama, agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero, bisalatin, nga yasaala, wa siyamin, nga yasiiba, wa zakatin, nga yawaayo mu ebyo Allah bye yamugaggawaza nabyo n'atoolako n'awaayo, wa yaati, wabula nga yadde yakola ebirungi ebyo byonna, wa yaati waqad shatama haadha, wabula nga ate ku sayidi endala yawangala ku nsi ng'avuma abantu oba ng'afuluma ebigambo ebisongovu mu kamwa ke ng'abyolekeza abantu. Aga nti waqadhafa haadha, era nga ku nsi yawangalako nga yakasuukiriranga abantu ebigambo ebinene. Okukasuukirira kisinga ate kisukka ku kuvuma. Okukasuukirira kitegeeza kwe kugamba muno nti gundi mwenzi oba gundi oyo mutemu. Naam, aga nti wa akala maala haadha, yawangala ku nsi ng'alyazaamaanya, yali emmaali y'abanne mu makubo agatali matuufu. Wano nno we wagenda okubeera omulamwa gwaffe olwaleero, okulya emmaali y'abantu mu makubo agatali matuufu. Omulundi ogwayita aya 34 mu suratul Isra twayogera nga Allah agamba nti wala taakulu maala al-yatim, temulyanga emmaali y'abamulekwa obwo bubeera bulyazaamaanya. Kati olwaleero era tuli ku nsonga y'emu eyo yakulya maali mu makubo agatali matuufu, nga tuli ku kyokulabirako tujja kisanga mu suratu al-Mutaffifiina.
suratu al-mutaffifina. Ekigambo twafaf oba tatufif, atatufifu kitegeeza kwe kukendeeza mu bwennyini bw'ekintu oba okwongeza ku muwendo gw'ekintu ekimanyikiddwa. Ezaali badde 8 ne zifuuka 9 oba ezaali badde 8 ne zifuuka 7. Atatufif kitegeeza okukendeeza kwekyo ekimanyikiddwa oba okwongeza kwekyo ekimanyikiddwa. Kati olwaleero aya tugenda okutunuulira aya ya 35 gye tugenda okutunuulira. Wabula nga tunagituukako butereevu tusooka okukubirira ebbali eno okusobola okubeera nti nno tutuuka ku mulamwa gwaffe mu bwennyini bwagwo bi'awnillahi wa tawfiqihi. Tutandise ne hadithi eno okutulaga obulambulukufu bwa mu butuufu gye tulaga. Hadithi sijja kwagala gisoma gimalayo, wabula kikyembadde nnoonyaamu akla maala haadha, okulya emmaali okussa mu lubuto lwo ekyo ky'oba otaddemu naye nga tokijje mu makubo matuufu. Naam, awo nogenda okubeera nga tutambulira bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Katubeere nga tudda mu kitundu kyaffe ekyokubiri ate tulabe wa we tutandikira. Naam, nga tukomye mu kitundu ekyokubiri. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa ba'd. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu aya gye tugenda okutambulirako wano, Allah yagamba nti وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزْنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. آية كان جدا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، eyo nno aya ya 35 olwairo gye tugenda okutandikirako. Mu bufunze Allah agamba nti wa awful kaila, abange mupime. Kaila kitegeeza kilo, kyebayita kilo mu ntegeera ennyangu oba grams. Ebipimo bino bisiŋŋana era byawukana. Okupima tuyinza okuba nga tupima obupimo bw'ebintu nga sukaali, ebigwa mu kkowe eryo buwunga. Okupima tuyinza okupima nga tupima bintu biri ebyefaananyiriza amazzi ng'amafuta, ng'amata, nga butto. Okupima ne kuddaawo. Waliwo okupima ebintu nga ettaka, ekyo nakyo kika kya mpima, okupima ettaka. Naam, kati bano abaasoma balina engeri gye bateekateekamu empima zaabwe. Waliwo ekipimo nga kibeera mu meters, waliwo ekipimo ekibeera mu centimeters, waliwo okupima okuli mu yards, waliwo okupima okubeera mu kilos, waliwo okupima okubeera mu katugambe mu grams. Kale okupima kukola ki? Kwawukana. Naye ebyo byonna nga bimanyikiddwa bw'oba nga wali otuddeko mu kibiina n'oyiga kye bayita okupima. Waliwo byonna biyitibwa biki? Byonna biyitibwa bipimo. Kati Allah bwe yali ayogera ku kigambo bipimo, yayagala nnyo obwenkanya mu kigambo bipimo. Yayagala nnyo obwenkanya mu kigambo bipimo. Nga bw'otaakole bwenkanya mu kupima, ogenda kuba olyazaamaanyizza. Naye obulyazaamaanya buno tebukosa Allah eyakutonda, wabula oba okosezza ebitonde bye yatonda. Ng'ate ye kyayagala okulaba, Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo okulaba amazima wakati mu bitonde, nga kyayagala abaddu be bawangaalire mu bulamu obutali bwakwejjusa.
buli lwolaba omuntu ng'ali mu bulamu obw'okwejjusa, omutawana teguba gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omutawana gubeera gw'abo bawangaala nabo, bwe babeera bamutuusa ku mbeera efaanaganako bwetyo. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Rahman yagamba wa aqimu lwazna bilqisto. Naam, Allah yagamba nti muyimirizengawo ebipimo mu ngeri y'obwenkanya. Wa aqimu lwazna bilqisti wala tukhsiru lmizan. Muyimirizengawo ebipimo mu bwenkanya wala tukhsiru lmizan. Temulyazamanyanga, temukendezanga mu kupima, temukendezanga mu kupima. Naam, omuntu lwaki aleeta olukujjukujju mu kupima? Aba ayagala kujjuza lubuto lwe oba kusanyusa lubuto lwe n'abamwetoolodde. Olwaleero omuntu akola edduuka n'ateekamu minzaani, n'atwala minzaani eyo ne bagikoonamu, nga bw'eba epima kiro ya sukaali, wattu sukaali oyo takola ki? Tavaayo mu bwenkanya bwayo. Olwaliro omuntu atunda amafuta, olaba abaana ku petrol stations nga bakuba, bakiyita kukuba mpewo, bakiyita okukuba empewo, nga wagambye akuteeremu liiters 5 n'akuteeramu liiters 4, naye ng'ate omuwadde ssente za liiters 5, kitegeeza ssente za liita emu zigenze mu waleti ye. Ayagala aweze mangu, naye oba ekigendererwa okwagala okuweza amangu kuno, oba aba ayagala naye akole petrol station eyiye. Allahu a'la wa a'lam. Naam, Allah yasinga okumanya. N'olaba omuddu Allahu tabaraka wa ta'ala ng'amuwadde bano abakola mu mirimu gy'ebyettaka, oli agamba nti nkuguzizza 100/5, ye omukulu najja n'apima 9/45, olw'okuba nti tekijja kuba kyangu kyakukola ki, kyakulabika. Ku lupapula n'awandiika 10/5, naye nga mu kupima apimye 9/45. Naam, nekituuka ekiseera nga omuntu ate we yakuguza agenda akekejjulako, azimba ng'ayongera eno wuwo. Subhanallah. Abantu abatunda amafuta bamanyi okugadayiluutinga, era waliwo petrol stations kati ng'ewaffe Uganda abantu be basinga okugulako ennyo nga bubeeramu amafuta amakyafu oba amafuta amagattirire, nga tebutunda mafuta gali pure. Era olinagamba nti nze eyo petrol station siginywako, batabula amafuta. Nze nywa ku ttoto, oba amafuta gaabwe gali ki? Amafuta gaabwe gabeera neat, ate gaba mayonjo. Abo abaawo batunda amafuta ku bbeeyi ya wansi, naye amafuta gaabwe gabeera maki? Matabule. Olwonna lukujjukujju, atabula amafuta n'asala omuwendo. Kati mu kusala omuwendo olina petrol station endala z'ofiiriza, kyekisooka. Ekyokubiri, oyono n'emmotoka z'abanno okuziteekamu amafuta amakyafu oba amafuta amatabiikirize. Ebyo byonna Allah ayogera ku kigambo bipimo, obonna buli azaamaanya mu bipimo. Olw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava atugamba mu Qur'an, agamba nti wailun lilmutaffifiin. Eyo bagita suratu mutaffifiina, suratu almutaffifiina eri mu juzu amma. Allah agamba nti wailun lilmutaffifiina,
akabi akabenje obuzibu buli mu kigambo kulyazaamanya mu bipimo. wailun lilmutaffifin, wailun abamanyi bagamba waadun lusenyi, min waadi jahannam mu nsenyi eziri mu muliro. Ate abalala abamanyi bavuuna ne bagamba nti wailun bwe buzibu oba ebibonerezo, oba abalala bate bagamba nti kika mu bika by'omuliro Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okwokya nabo abantu, naye ng'ekika ky'omuliro ogwo gugenda kubeera nti nno gubonerezebwa n'abantu abaabeeranga ku nsi ne balyazaamaanya mu bipimo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti alladhina idha ktaalu, omuliro ogwo gwateekerwateekerwa alladhina abo idha ktaalu nga bwe babeera bapima, idha ktaalu ala nnansi babeera nga bapimira abantu, gamba bapima ttaka, gamba osanga omuntu ng'atunda amanda naye nga lusennyente lwe lusingamu. Oli n'omugamba nti mpimaako olugoye, njagala ontungire essuuti, nti essuuti bagitungira ya meters mmeka? Kale ekyo tutuuke kigabali, omuntu ogenda ye batunda jjoola ng'oyagala meters 50, oli n'akusalira meters 45. Naye wano mu kubala engeri gy'abalamu ggwe, engeri gy'oba tobimanyi, olabira ddala nga ziweze era akubalira naawe olaba noga enemu 2 3 nazinga zino 4 5 ng'olabira ddala bituufu, naye wallahi ogenda okuddamu ottuuka ewaka nga wallahi teziwera 50, naye nga wabaze nga ziwera 5 era ng'akubalira bw'ati ng'olaba 5 naye nga zaabadde 45 oba zaabadde 47. Tunuulira ababbulooka, abasajja abatuguza bbulooka ze tuzimbisa amayumba. Ogenda n'ogenda mu kirombe ng'oyagala blocks 1000, omwana n'akuwa bbulooka 95, naye nga kennyini wabaze ng'olaba n'amaaso bw'oti nga zigendako 95. Balina engeri gye bazipangamu. Ye atunuulira emmotoka n'agamba nti eno emmotoka esobola okwetikka blocks mmeka? Yeetikka blocks 1000. Naye bwe nziteekako bwe nti nenzikikakika bwe nti nsobola okuteekako bbulooka 95, 50 ne gatagendako ne gasigala nga gange. Naye nnyini kugula bbulooka ye n'akakasa nti bbulooka zikola ki? Ziweza 1000, kubanga emmotoka etikka bbulooka mmeka? 1000. Naye bo balina engeri gye bapangamu space nebeera occupied eyali badde yingiramu blocks zina 50 ezibulayo. Tunuulira abatunda omusenyu ne seminti. Abantu seminti bamutabulamu ebirala, bamuteekamu evvu, bamuteekamu amayinja amase, newankubadde nga seminti gabeera mayinja, kituufu gabeera, naye kiba kika kya mayinja ekikolwamu seminti. Naye waliwo ate amayinja amalala ge banyiga ne bongera mu seminti. Tunuulira omusenyu wamugambye njagala gwa pulasita ate n'akuleetera gwa simanyi gwaki, gwa nkokoto, ate n'akuleetera ebisenyu ebibi. Tunuulira ebbumba. Ebbumba nayo lirimu ebika. Ebbumba lirimu ebika nga 5, naye abatabimanyi tebayinza bitegeera. Olina omugamba bbulooka njagala namu n'akuwa bikonwa, nga zaakuwa zonna zaatika bwati, sinaakulimba nti zino lya bbumba gundi. Awo wonna Allah agenda okufulumya etteeka ng'amanyi embeera z'abantu ze bagenda okweyisaamu. Oli n'akugamba nti kati nze nange awo wendiira, ate kati nze oyagala ndiirewa. Ensi bwetyo bwetambula, buli omu bwatu bagamba ensi bwetyo bwetambula. Naye ng'ensi etambulira ku bulyazaamaanyi. Olya haramu, abaana obasomeseza ku haramu, omukazi wamujja. Abantu bawasiza abakyala nga bakubye eddiru z'ettaka, ne bawasa abakyala ne bavuga emmotoka ne bazaala n'abaana, naye nga ku haramu, sente eza haramu. Allahu akbar. Obuzibu buli awo abooluganda. Ku nsi wano tuyinza okuyitawo kubanga bintu byakutemera ku liiso, naye mu maaso ga Allah tetugenda kuyitawo kubanga Allah si mulyazaamaanya. Ate abalala baba tebalaba, ye Allah tolowooza nti talaba. Allah subhanahu wa ta'ala yogera mu Qur'ani nti ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah amanyi akanyinkuuli k'ekyo ekiba kikoleddwa oba mu nzikiza
oba mu lwatu ekyo kiba kikoleddwa wansi w'enjuba mu buziba mu mazzi g'ennyanja mu buziba wansi ekiba kikoleddwa mu kibira ekikoleddwa mu bwengula ekikoleddwa wa Allah kimanyi ya'lamu kha'inata al-a'yun akantu akasingayo okubeera akatono Allah kamanyi wama tukhfi sudur era Allah amanyi n'ekyo ky'oba okwese ku mutima kugamba ekikolwa ky'okoze n'ekigendererwa ky'ekyo ky'oba okoze Allah kimanyi ya'lamu kha'inata al-a'yun amanyi alaba ekyo gwe ky'osobola okuttirako eriiso bw'oti osobola okyetegereza ye Allah mu kukiraba teyeetaaga kutta ku liiso kuba ye yakitonda aba akimanyi wama tukhfi sudur amanyi by'okwese mu mutima munda yani amanyi ebigendererwa by'ekyo ky'okola ebiruubirirwa byo n'olwekyo tubeere benkanya abooluganda abakkiriza katubeere nga tudda ku kitundu kyaffe ekyokusatu tubeere nga oba oli awo tumaliriza omusomo gwaffe ogw'olwaleero okwatagana n'ebipimo. Naam, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Omulundi guno ogwokusatu nga tugenda okumaliriza tulabye mu suratu al-mutaffifina Allah agamba ng'ayogera ku bantu idha ktaalu ala nnas abo abaasala okubeera nti nno bakolagana n'abantu mu nsonga z'okupima Allah aga nti wa idha kaaluuhum bwekituuka ekiseera ky'okubeera nti nno basazeewo badiiringe n'abantu mu kupima au wazanuhum obanga babalenga omanyi wakyo kyebayita okupima n'okulenga bwabyo kyebayita okupima n'okulenga sukaali tuba tupima buwunga kuba kupima oli naddira obusera n'abutabikamu ebijanjaalo Allahu akbar ebinyeebwa ne babitabikamu obusera buno mulembe ki abooluganda guno mulembe ki osanga ebijanjalo bya Nambaale ng'ate babitabikamu obote guno mulembe ki gwe tuliko kale Allah ga nti wa idha kaaluuhum kuno kuba kupima au wazanuhum okokulenga oli alenga ennyaanya omwana akwata obutunda bwati nomuganyagala obutunda akugamba nti obutunda 10 shillings 10 naye ataakuwa mwenda bw'aba abala bw'ati abuzingira mu ngalo bw'ati nga gwolabira ddala buweze agamba olaba bono 5 bono 6 wallahi nga tebuweze gwe kasita ogula obusukka kwobwo atugamba oyagala bwa 10 nga 3 obusooka omuwendo ogusooka kumpimira 10 n'ogwokubi ne bubeera 10 obuddako bubeera 8 olaba kati Allah ga nti wa idha kaaluuhum bwe babeera bapima au wazanuhum obanga balenga yukhsiruuna balyazaamaanya ebiro obeera nga omuntu omutadde mu bizinensi ng'alina baawe ekingi ate ng'ate alina baawe ekitono mukwano gwe bw'ajja oyo amuwa bingi atali mukwano gwe bw'ajja oggula oyo amuwa bitono simanyi olaba abantu bateeka olukujjukujju mu bizinensi Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ala yadhunnu ulaika abange abakola ebyo ala yadhunnu ulaika abange abakola ebyo abakola ki bakola ku bbucha ogenze kugula nnyama ate akujjulizaamu magumba n'amasavu kati nze nga nze omuntu nga nze ddiba nze obulamu bwange nze nnyumirwa nnyo okulya nnyama nze kuba mba njagala nnyama kati simanyi lwaki ompa eggumba nompa n'amasavu nekindeese ku mudaala gula nnyama bemba njagala magumba nja kugamba nteeraamu eggumba kale nteerako n'essavu etontono kyewe njagalira oba we negombera ensi zino ez'abakkiriza ensi z'abasiraamu ensi z'abawalabu osanga nti bo bwe baba batunda ennyama ebeera yokka magumba gaba gokka n'amasavu wali ebbali era akubuuza nti oyagala ku magumba oyagala simanyi amasavu naye ng'atunda ennyama byonna biba biteeketeeke emiteeko 3 ennyama ebeera wali amagumba bagajjamu ne bagateeka wali nga tempa ne ku ggumba eryo kubanga omugaso gw'eggumba kukola supu kubeera ng'azitowa naye oli omuganyagala nnyama buli wowugiramu bw'oti n'akuteramu eggumba atema ku ggumba
jubina mbangenda kulya gumba kiba kindese gula nyama kale Allah agamba nti ala yadhunnu abange tebasuubira ulaika abo abali azaamanya mu bipimo ne mu kulenga annahum mab'uthun nti waliwo olunaku lw'okuzuukira tebakisuubira nti waliwo olunaku lw'okuzuukira oba oliawo ekibakozesa ekyo nga babuusabuusa mu kuzuukira. Allahu akbar. Kitegeeza nti olunaku lw'okuzuukira Allah bw'alimala okutunula mu nsonga zaffe mu nsonga ze nga ye ez'okuba nti tulina okumusinza mu bwenyi bw'okumusinza wagenda kubeerawo ate ensonga endala bwe buvunaanyizibwa wakati waffe bw'atambula butya ku nsi kuba Allah atukwasa obuvunaanyizibwa obw'emirundi ebiri obuvunaanyizibwa bw'okumusinza n'obuvunaanyizibwa bw'okutambuza enkolagana wakati waffe nga ffe abantu byagenda bitya. Kale bw'abuusabuusa nti teriyo olunaku lwa nkomero n'ogamba afudde amaze emirimu gye biwedde mba nkusaasidde ne Allah agenda nti ala yadhunnu. Allah tabuuza nga ayagala ansa ayagala olowooze ulaika abo abakola obulyazamaanyi obwo annahum mab'uthun nti bakuzuukizibwa liyawmin azim olunaku olukukunavu liyawmin azim olunaku olutagenda kubeera mukuttira ku liiso luyitibwa yawmun azim ogenda kukutulukuka entuuyo zikukulukute nga ziva ku mutwe nga zikkirira ku bigere ogenda kuvaamu eminyira mu nnyindo nga tetoli mulwadde wa ssenyiga ogenda kutwakaala amaaso ku lunaku olwo naye nga totaddeemu kaamulali amatu gagenda kukujagalala si lwakuba towulira byogerwa na bigambibwa wabula ng'olindira kimu mu jjana oba mu muliro. Olunaku olwo yawmin azim lugenda kubeera olunaku terugenda kubeerako nguzi terugenda kubeerako kuttira ku liiso terugenda kubeerako nti ono mwana wa kkojja terugenda kubeerako nti ono twakulira ku kyalo kimu terugenda kubeerako nti ono tuli baggwanga limu ebyo tebigenda bbeerayo. Terugenda kubeerako nti ate nze ndi mukwano gwa fande Allah nti ebya looya tebigenda kubeerayo. Looya agenda kubeera omu yekka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina yentegetege zigenda mufampa ye ng'awolerezaani bw'ataawangala naye teyakulabako mbeera zo. Allah agamba nti yawma olunaku olwo yaquumu annaasu abantu bagenda kuyimirira lirabbil alamiina mu maaso ga Allah ng'omulezi waabwe omutonzi waabwe omusinzizwa waabwe. Olunaku buli muntu agenda kuba ng'ayimiridde mu maaso ga Allah nga Allah akubuuza nga teri akuvuunulira. Lugenda kubeera lunaku lwakubitebya byali bitya byajja bitya. Nolwekyo ayo olwaliro gye tutambuliddeko abooluganda ebadde mu suratu al-Isra newankubadde nti ntambulidde nnyo mu suratul mutaffifiin eno nayagadde okugjayo ensonga zibeere nga ziwerekera aya eri okusobola okubeera nti nno oba oliawo ennyonnyokwa mu bunnyonnyofu obutuufu oba nga ebigambo oba oliawo bitegerekeka mu ntegerekeka ekola ki egwanidde. Ikhwatu fillahi wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Nolwekyo baganda bange nkubiriza omwoyo gwange n'ejammwe okutya Allahu tabaraka wa taala n'okubeera ab'amazima abeesimbu mu bye tukola n'okuteekawo enkolagana engundiivu entuufu wakati waffe kubanga ebigambo ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byayogerako aba ayagala society ennungi etaliimu bulyake etaliimu bulyazaamaanya. Aya yaffe olwaleero eya 3:5 bwe tutyo bwe tutambudde nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa awful kaila mubeere nga mupima idha kiltum mu kiseera ky'okupima. Yagaa nti wa awful kaila mutuukirize ebipimo
idha kiltum bwekibeera nga kupima oba kulenga. Wazinu bilkistasi, okulenga okwo kubeere kwa bwenkanya. Alkistasu kigambo kya Lurooma, si kigambo kya Luwarabu. Allah yakijjayo n'akikozesa wano, kigambo kya Lurooma. Era Qur'ani ne gisangamu ebigambo nga biyitirivu nnyo, nga si bya Luwarabu, nga bya nnimi ndala, naye nga bwekisawundinga bwe kiti mu kulaba bw'olabanga ekigambo eky'olulimi Oluwarabu, oyo okumanya okwo tusobola okukutuukako. Kigambo kya Lurooma, ekigambo ekyo alkistasu. Allah agamba nti idha wazinu bilkistasi, mupime bilkistasi n'ebipimo almustaqimi, ebijjudde obwenkanya. Mukozese ebipimo ebyenkamunkamu. Bwe muba nga mukozesa tape measures oba mawazin, mizan, weighing scales, mubeere nga mukozesa ebintu ebitaliimu kulyazaamaanya bantu. N'agamba nti dhalika khairun, bwe munaabeera benkanya mu kupima n'okulenga, kye kirungi gye muli. Mujja kuba mwekoledde amannya kuno ku nsi, abantu bajja basiima, abantu bajja beesiga. Okugaggawala amangu naye ng'oyita mu bulyazaamaanya kigasa ki? Oba weeteekako erinnya ebbi, tolowooza nti oyinza okkikolera ebbanga abantu ne batakutegeera. Abantu bakufunako ekko ku mutima, newankubadde oluusi bayinza obutakulaga. Era oluusi abantu batandika okwesalako n'okusongamu ennyo olw'ebikolwa ebifaanaganako bwe bityo. Allah agamba nti dhalika khairun, ekyo kijja kubaleetera obutebenkevu ku nsi. Mujja kufuna emirembe eri bantu bannammwe munaabeera benkanya. N'agamba nti wa ahsanu ta'wiila, ate ojja kuba owonye olunaku luli. Allah lwagambye mu suratul Mutaffifiina, yawma yaqumu nnaasu lirabbil alamin, abantu bagenda okuyimirira mu maaso ga Allah waabwe nga babitebya abaffe obuvunaanyizibwa bwe yabakwasa ku nsi, mwabutambuza mutya? Kale kijja kuba kirungi nnyo ng'otuuse mu maaso ga Allah ku lunaku olwo nga wattu wali mwenkanya kuno ku nsi. Allah agenda kukubonereza olw'okubeera omulyazaamaanya eri abantu. Kale kijja kuba kibi nnyo okuba nti tewatuukiriza buvunaanyizibwa bwo mu maaso ga Allah ate n'otatuukiriza buvunaanyizibwa bwo eri abantu, nga sayidi zombiri wazikola ki? Oba toyinza kubeera nga mu butuufu oli wa buvunaanyizibwa mu maaso ga Allah n'olyazaamaanya abantu, tekisoboka. Bw'obanga okwatibwa Allah ensonyi n'omusinza mu mwennyini w'okumusinza, ne mu bantu bw'ofaanana. Kyovola kya nsonyi nnyo era kya nnaku nnyo abantu okubeera nti bakumanyinga munnaddiini, naye ate ne batuuka ku dduuka ewuwo ate ng'ogamba ebya Katonda bya Katonda. Waayi toyingiza Katonda mu bizinensi, abantu balina enjogera eyo. Waayi toyingiza Katonda mu bizinensi. Oba oyinaga haji gwokoze ekyo, haji gwokoze ekyo, naye nga mu butuufu bakulabamu okutya Katonda, kyokka ate ng'ebikolabyo byawukanira ddala n'ekifaananyi kyokola ki? N'ekifaananyi ky'olina. So omuntu omutuufu abanga atambula bulungi nnyo mu kutya Allah, kiragira ddala nti n'ebikolwa byo b'enkolaganaye wakati we n'abantu ebeera ki? Ebeera n'esimbu. N'olw'ensonga eyo tujja kuwunzikira awo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuluŋŋamye ku kkubo ettuufu ate atutaase ekkubo ery'obubuze. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Eryo abayudaaya n'abanaswala lye batambulirako. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأحسن الله أعمالكم.